Boni Barista Coffee and Cafe Limited yevaba kutakati mu kukola okupakinga n'okusomesa enkola ya kawa. Tukola kawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate era ne tugabana certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kawa mu bika nga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, Cold Brew Drip Tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers Building omwaliro ogusooka room number B04 okulira n'amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21. Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukuga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 noti 4 293 729 oba noti 755 55 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management. Waniriza nnyo ku Big Brother Uganda, webale kutulaba n'okutugoberera, webale nnyo, webalire ddala subscribinga, likinga, sharinga. Kisinga obukulu nyina kwebaza kuba kyensobola okukola ebisigadde byonna Mukama Katonda yasinga obitambuza. Baganda bange Abasiraamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aswenti muri bulungi yonna gye musiza okubanga ate mutulaba. Nze Big Bro Jamal Nakaseke. Of course kimeza kyaffe kibeerangawo, nja kwongerako abantu abalala mu maaso awo, naye nga Hon.Nakawooya gwendi naye. Hon.Nakawooya Nakaseke. Of course yasazeewo okubeera nga kyano tubeerangako naye, wayogera ku bifa ku ggwanga, wayogera ku bintu eby'enjawulo, wayogera ku nsonga ez'eggwanga, especially muvubuka akyali mwana muto, si mukulu nnyo. Boza kuba tulaba kyali mwana muto, sabo nkuze. Abatulaba abalonje njagala kubebazaako byonna gye musinzire okutulaba. Abantu bafa Nakaseke kati babeerako nnyo. Tubatumiddeko mu ngeri ey'enjawulo era nnyongera okubakubiriza nti bannange mwongere okukola, munyweze enkumbi. Olwo njogera egamba nti enkumbi terimba. Mmanyi bwe ngamba Nakaseke tunyweze enkumbi, tuli balimi tetuli balunzi. So tunyweze enkumbi. Nammwe abali mu madistricts gonna agakola ebyalo tumanyi muli balimi, munyweze enkumbi. Abali mu town ng'olina akalimu k'okola, abali mu diaspora ng'olina w'okola, eyo yenkumbi yo naawe ginyweze. Kola mu ngeri eri smart, kola mu ngeri y'okwagala omulimu gwe office yo. Bino wabanga aginyoma eyo office yo wojja ekyokulya, wojja ekikubeezaawo, n'olwekyo buli omu w'olinywezaawo utiribiri kumawo jealously. N'olwekyo njagala kubebazaako nti mwebale kutulaba ate nga mbakubiriza okukola, kubanga obulangira bw'omunaku Mwami Jamal kwekolera. Nze Nakawooya Esther ndiwe Nakaseke, omubaka ow'ensonga Mama Nakaseke. Manyi nakuzina abantu banyongeddeko Mama Nakaseke. Okuyita Mama Nakaseke. Ndiwulira. Nange we nagenze ndiwulira nange ne ndi adoptinga. Okay, baganda bange mwenna abali ku mikutu egy'enjawulo, naddala emikutu egigatta abantu b'e Nakaseke, tubabuuzaako era tubeebaza. Timu Nakawooya mwebale nnyo, mwebalire ddala, siyinza kubabuuzaako. Mulimu abantu bange omwaba chairman bambi mbagala nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okufollowinga. Of course generation platforms zonna nga zigatta abantu b'eruweero, Nakasongola, Nakaseke, mwenna bannabyabufuzi ne mu Uganda yonna, mwebale nnyo naddala abaagala ensi yammwe. Hon.Nakawooya, olwaleero tugenda kwogera ku kintu. By the way, LC1 chairman tebagenda kulondebwa. Kisanja kyabwe kyaweddeko. Like in your view, owekitiibwa Honorable mu ndaba ye y'ebintu, kino tekiserebeza ate kwagamba obukulembeze bwe tubanga tetulina LC1 mu butuufu nga ekisanja kiweddeko, naye Electoral Commission nerangirira tewali nsimbi zisobola kuteekateeka kulonda basente ba byalo.
tugenda kubeerawo tutya tekigenda kwongera ate obumenyi bw'amateeka okwongera abantu okubeera nga bakyetwala kubanga obukulembeze butandikira ku basentebe b'ebyalo awo we tuba tutandikira ani anza nnyo mwami Jamaal n'abatulaba abalungi nabadde ndaba mwami Raphael Magezi owa local government minisita avunanyizibwa ku local government oba gavumenti ez'ebitundu agamba nti tewali ssente essaawa eno naye nze Nakawooya kyenzikiriza kiri kimu ti gavumenti weba erina interest mu kintu awo ssente zikola ki zirabika naye bwe batalina interest mu kintu ijja kugamba tewali ssente naye nze nga Nakawooya kyenzikiriza ti gavumenti weba erina interest mu kintu gavumenti weba nga erina interest mu kintu ssente zibaawo naye bwe batezirina ezikola ki ezinoonya naye nga talina interest bajja kugamba tewali ssente kyesikiririzaamu gavumenti yaffe ssente zikola ki ssente ziina naye kyendaba ekitaliiwo ye willingness okuteekawo okulonda kuno ye goodwill okuteekawo okulonda kuno kubeerewo tebali interested mu kuteekamu ssente mu kalulu kano naye nga weeziri mu ggwanika ssente weeziri President Museveni olunaku akozesa million namba ngoye kwambala bwambazi tulina budget ya trillions 5 mwezi 5.2 buli lunaku supplementary budget zireetebwa mutuongere ssente z'ennyongereza okitegeera ne zaaprovingibwa ezo ssente zonna zivaawa kati nze Nakawooya nkonvinsinga otya tewali ssente za kutegeka kulonda kw'abasentebe aba LC1 oba endooza budget ekisanja kyabwe kiweddeko olw'okuba budget yakasomebwa nga tebaateekeddwa mu budget nedda bwe twali tubalonda mu 2018 was it 2018 bwe twali tubalonda twamanya bulungi nti after 5 years their term will be expired okitegeera awo naona period twali tukimanyi nti emyaka 5 kasagiggwako ekisanja kyabwe kigenda kuba kiweddeko that means we had to prepare kinga tulonda aba president tulonda aba MPs tulonda aba local government tulonda aba councillors tubalonda tumanyi nti after 5 years tulina okuddamu okukola ki okulonda abalala kino tekyatuguddeko bugwi twali tukimanyi for over 5 years back so mukulu Magezi bwe yabadde avaayo ng'alambika ensonga zino yakirambise bulungi nti ekizibu kiri ekyo ssente ate bw'ongamba nti omukulembeze w'eggwanga akozesa miliyoni 1 buli lunaku bw'aba ayambala ey'okwambala amasaati ngatto vests zakozesa amakooti kyoyagala nga batole ku ziri ku budget eri omanye ebyetaago bisiŋŋana oyinza okugamba okulya n'okwambala esaati ey'ebbeeyi ennyo kyekisinga kyekisooka ntika kandye kansooke ndye mbere bulungi oke ndowooze ku kyokwambala obulungi so naye LCs zikola omulimu gw'amaanyi nnyo tulina ozitunuulira n'embeera ey'okulaba nti waliwo agencies ekisooka aba LC bano balaba batuukirwako ensonga buli yonna tewali kijja nga tugenze ku LC ate waliwo ensonga endala enkulu ensonga y'ettaka aba LC batuukibwako ensonga y'ettaka ensonga y'ettaka kyova olaba okuba nti ba LC bavunaanyizibwa kale balina omukono munene mu nsonga z'ettaka ensonga lwaki olaba nti abantu bangi si bamativu nnyo n'ensonga z'ettaka kitegeeza nti omuntu omukulu bw'ati LC1 avunaanyizibwa kugamba nti kansayiningire gundi kankolebwe nti ku nsonga z'ettaka alina okubeera ng'aweebwa priority tulina obuzibu mu ggwanga nti ensonga z'ettaka kati zikutte wansi ne waggulu naye wekanga nga basentebe ba LC1 emigozoobano zino baginamu cost take at least 20% or 30% then n'olyoka oleeta ebizibu ebirala ebiva ku nsonga endala naye nga ebimu ku bizibu bye tulina mu ggwanga ku nsonga z'ettaka aba LC1 balinako 30% oba 20% okitegeera ekisooka aba LC1 omanyi nti bafuna $1,000 buli mwezi nekyamaani wange ew'ebuggala afuna $1,000 buli mwezi afuna $1,000 emyezi 12 ye $12,000 naye omuntu oyo afuna $1,000 ye muntu agenda okusayiningira yasayiningira ow'ekibanja yasayiningira ow'ettaka agenda ayagala okusengula ekyalo kangeze ekyekasambya ayagala okusengula ekyalo ekyebuggala ng'agize yennannyini ettaka alina ayita ssentebe kitegeeza nti ssentebe oyo singa taba muntu munywevu nnyo na mutima mugumu
nanyi ntakono namukuba essente mu maaso newe kabakamu newe obukadde bubiri newe obukadde 10 ku muntu afuna omutwalo atende walirwa bikyukamu so n'olwekyo gavumenti yaffe nga tugikubiriza ogamba nti no ejjewo statement yokuba nti terina sente zitegeka sente za kulonda kulonda gwaba sente ba LC1 eteekewo embeera nga basente bano bafuna sente ezisukkako. Nyina we nabadde olunaku lw'eggulo yabadde chairman side ze yonna nsana ekawoko chairman mukwano gwaffe n'agamba nze ofiisi ekisanja kyange kyaweddeko mu njaga zaaki ne tumugamba ye chairman gwe chairman ate gwe waffe biki n'agamba bamale okulangirira batugambe ne tumubuuza naye ku nsonga eyo tugenda beera n'agamba tunaakola kitulina okukolera bannayuganda kubanga ekituufu kiri nti ekisanja kyaweddeko mu constitution tuba tulina kukoma wano naye kati bwemuba temulonze ekitundu tugenda kirekeraani gwolowooza kino kirina bwe kitwongera oba tudda buzzi mabega olw'okuba nti LC ye step esookerwako mu buli kimu mu bukulembeze naye ate tujjukira bulungi nnyo nalebo emabega tetwalonda bakyala tetwalonda bavubuka ebyo byonna byali birina okubeerawo emabega nga bwe tulina okusooka naye tetwabikola kituuze ku bwerosi tetukikole mu maaso awaddako tugenda tulagawa saawa eno mwami Jamal abantu ba LC1 n'obukiiko bwabwe bali mu office mu bukyamu tebalina kubeeramu kubanga etteeka ligamba nti okulonda kuno okw'abasente ba LC1 basobola obeera mu office oba tenure yaabwe nebeera extended for only 6 months singa wabawo embeera ey'akatyabaga mu ggwanga emyezi 6 only 6 singa wabawo embeera ey'ekatyabaga embeera etali nnungi nti tuli mu lutalo tuli mu kino kitegeera naye kati looking at Uganda now we are stable so tewali nsonga yonna eyongezesaayo kulonda oba eyongesezayo basente bano kubeera mu office nga tebali muki obuyinza n'ekirala gavumenti ng'ekyekuba empinti ng'ekyekubya yaka tukiyita kwekubya yaka ng'ekyekubya yaka nti tewali sente erina okulowooza nti obukiiko bw'abakyala bwalina okulondebwa juzi electoral commission nebako yategeka nebako we yakoma era nga bagamba tewali sente ate no bo gundi yaabwe tenure yaabwe ya expiring nga mu August 2022 nkitegeera kitegeeza nti gavumenti erina okutunuulira LC1 elections ate tunuulire n'okulonda obukiiko bw'abakyala nkitegeera tuddemu tulonde obukiiko bw'abakyala n'oba bavubuka obukiiko bw'abakyala bw'abavubuka yes biri wamu so gavumenti erina okutunuulira ensonga ezo gavumenti ejjewo enjogera y'ekyejo nze nkiyita kyejo tewali sente mu ggwanika kati singa kisanja kino ekirijja eno kyetulonderako president n'ababaka ba parliament tekibadde kiweddeko ogamba wandikiwulidde ekyo somewhere wonna tewali sente. Big Brother Uganda webale kutulaba n'okutugoberera subscribinga likinga line Hon.Nakawooya Esther okuva Nakaseke mama Nakaseke webale nnyo atulaba gyosinza okubanga ate otulaba subscribinga likinga sharinga nze Big Bro Jamal owe Nakaseke yebanzaalo kutali musango of course kali esuubula mulimanyi bulungi nnyo kali esuubula wamwe owe Nakaseke gyendi Hon. Munange juzi onalebani onali Bungereza mukwano gwange ali awo yani was constituency chi no actually si onalebo naye ayagala kujja Nakaseke yani ono bannange ali Bungereza bannange erinnya ndire onalebo kibotodde bambi webale kundaba webale nnyo webalire ddala akalaba n'akamalayo n'agamba mbalabye bulungi nnyo onalebo Nakawooya mundabire kutumiddeko nnyo mwami kibotodde mwami Kakooza kwagala nnyo webale nnyo webalire ddala tewerabye banaffe aba Century Property Real Estate Uganda Limited bano nga bakafulu era be bategesi b'ebibuga by'abamufuna mpola gendayo obalabe bali Kyaluwajjala Namugongo eKyaluwajjala Namugongo bw'otuukayo obagambe njagala poloti ya miliyoni 1 bagifuna ate bw'oyagala okumanya ebisingawo genda olw'omukaaga ne Sande okulambula kwa bwereere tubalambuza buli estates zonna Weeziri gendayo
ojja funa ekyenkya ojja funa ekyemisana bajja kuwa ne transport allowance gwe kasita otuuka wali bwe wati ekyali wajjala Namugongo so nga ate bannaffe aba Victory School of Beauty and Hospitality Management tebali wala balina teetaawo balina diploma ne certificates mu skilling bw'oba oyagala okuba ng'oyiga ebyemikono ofune ebbaluwa entuufu genda mu Victory School of Beauty and Hospitality Management abali Nateete banafa aba Boni Barista bali ku FB Tower Building ewa Bakuli Boni Barista bayigiriza okuteekateeka bukaawo mu abaana abagala ogenda Dubai Qatar Iraq Saudi Arabia Oman ensi endala zonna naye ng'oyagala okufuna kakoosa ako bakusomesa n'ofuna certificate n'omanya nti bw'otuuka Qatar osobola okuyiga engeri gye bakolamu barista oba bukyayi obwo obw'enjawulo obwo so genda Boni Barista basangibwa awo ewa Bakuli FB Tower Building so nga ate ewa Bakuli weewumu ku kizimbe ekyo FB Tower Building kuliko banafa ba Ham Connect UG bakutwala ebweru ku Sente entono ddala Ham Connect UG mikwano gyaffe era tukola nabo nti namba y'essimu ogirabye Ham Connect UG bakubire gw'omuwala bw'oba tolina passport gendayo bagikukolera ne bakutwala e Saudi Arabia Qatar Oman Dubai Turkey Ham Connect UG omulenzi baagala ba security guards ba cleaner housekeeper ba drivers gendayo Ham Connect UG bakutwala batuukiriza ekirooto kyo so gendayo osobola okubalaba so naye Carpet World obulango obwo bwennanga abo bakama bange so internet eno munange ebintu byakyukamu kati tulinda sente ziri za YouTube eno online TV nti tulanga nawe bw'oba okalaba ng'olina kampani yo jangu nja kulanga tujja kuteesa banafa basoneyezi Carpet World batuusa carpet okuva ebweru w'ensi balina carpets ez'enjawulo balina ekyenjawulo kye baŋŋambye director Mami Soneyezi yaŋŋambye nti ekintu kimu bw'ogula carpet ne bwebeemu akuweerako ka domaati bwabwe butandikira mitwalo 15 just imagine okuba ng'oguze carpet ne woba oguze ya 15 akuwa ka domaati ka 15 ne woba oguze carpet ya miliyoni emu akuwa domaati ya 15 so genda mu Carpet World Soneyezi Carpet World basangibwa Katwe okulinaana Dayale ekikubo ekirinaanyaawo Lubiri webale nnyo webalire ddala andaba Cab Motors tutunda motoka Atini Motors motoka Jamal Auto of course mpagira simu kweriawo ntunda motoka jangu tubawa kibanja mpola abo bonna bolaba basasu ekibanja mpola bakikuwa bulungi nnyo nogenda novuga motoka notukize kirooto kyo webale nnyo webale ddala Hon.Nakawooya ensonga mu ggwanga nga tumaliriza twogedde ku nsonga ya basentebe b'ebyalo basentebe b'emiruka LC1 era njagala tukimalirize ku basentebe b'ebyalo kwennyini nti bw'ogenda n'oyogera ku ttaka beba sinze okuleeta emivuyo mu ttaka nti nga bw'ogambye bafuna omutwalo gumu kubanga nina obujulizi nina district emmanye esingamu emivuyo district ye Wakiso district ye Mpigi actually ne yaffe ye Nakaseke mulimu emivuyo gy'amataka emingi ennyo naye mu kunoonyereza nga bannamawulire bwe twanoonyereza nti obuzibu buva ku basentebe b'ebyalo kuba bw'asayiningirako Nakawooya n'abala najja n'asayiningirako kali esuubula nti nguze ate ne mutibwa bwanajja namusayiningirako nti aguze okitegeera newekanga nga bwe weetolola bwoti nga ne Lutamaguzi bwajja amusayiningirako nti aguze ne Alani bwajja amusayiningirako ng'aguze kitutwala wange eggwanga kubanga kirabika tuli mu enteekateeka eri eyatandikirwawo ndoza tugivuddeko olw'okuba nti twali tumanyi LC1 yemala buli kimu ate LC1 bagikozesa ebikyamu kubanga batabangula butabanguzi LC1 mu Nayuganda olowooza ye kati akola atyo kuba omumativu nti kati bwemba nyina chairperson wange Nakawooya ngenda kuba mumativu ku kyagenda okunkolera. Okay, kati Mwami Jamal njagala gavumenti ogitegeeza bino abavunaanyizibwa gavumenti ya President Museveni, Ministry etwala local government, Minister agivunaanyizibwako ye Mwami Magezi, Fayulu Magezi omujjukira nnyo mu nsonga ya togikwatako. Togikwatako.
yakola kinene. Mwami Rafael Magezi n'abala ba stakeholders balina okukimanya nti abantu bano abasente ba LC1 LC2 n'obukiiko obwo bakulu nnyo mu ggwanga lino, bakulu nnyo mu structure ya leadership ey'eggwanga lino, era babalowoozeeko bave mu kwekwasa kino na kiri, banoonye ssente we zigenda okuva, bategeke okulonda, bantu babeere mu ofiisi mu ngeri ey'amateeka. Ekirala tetwagala nnyo okudda mabega gye twava. Gyogeza kutangaza gye twava twagenda okulonda bassentebe bano mu 2018 nga tumaze emyaka 17 bassentebe bali mu ofiisi mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka nga tebavaako. Kati awo twali twasamba akajji nga tuvuddewo tetuddayo. Now that ekisanja kiweddeko munoonye ssente wonna we zigenda okuva mutegeke okulonda abantu awakwaba ssentebe, abantu babeere mu ofiisi nga bali mu mateeka, n'abantu babeere nga bakimanyi nti ssentebe wange nze namukola ki, nze namulonda, namuwa akalulu kange, nja mutwalira ensonga agikoleko ng'omuntu mumativu. Ekirala gavumenti etunule mu nsonga y'abassentebe, akasente ke bafuna katono nnyo nnyo nnyo. Omubaka wa Parliament saafuna obukadde 2 kudda waggulu. Bassentebe LC5 mwami Kooma ajja kumbuulira bafuna mmeka, naye margin weeri y'amaanyi nene nnyo. Omutwalo ogumu ku bassentebe okubeera nga batandikirwako ensonga buli kimu kitambulira ku bo naye nga bafuna omutwalo ogumu. Literally omutwalo mu economy ya nnaku zino tegusobola na kubeezawo omuntu abeera Kampala olunaku. Kubanga osaze okugamba nti nno oli mu mbeera eyeeyagaza nti kulya kukola kintu tosobola kubeerawo. Emmere sowaani eya layisi ya 15 ebijanjaalo. Tonabateekako birala byonna akozesa transport. Okitegeera n'olwekyo gavumenti ya President Museveni mu byesooka okulowoozaako ng'oggyeko ogamba nti tulowooze ku kyotegeka okulonda mu bwangu ddala kuba tetulina state of emergency wano mu ggwanga. Tetulina. Anti etteeka ligamba nti okulonda okwongezaayo okwabassentebe LC1 no extending their term in office. Balina kubanga tulina state of emergency mu ggwanga. Yokka tewali kiriwo tetulina state of emergency. Nti kati olw'okuba waliwo eno embeera eriwo bassentebe bagira babeera mu ofiisi. Tuli politically stable, eggwanga liri stable. Liri stable. Liri stable. Tulina akatabanguko konna mu ggwanga. Tulina akatabanguko konna mu ggwanga. Tewali. Ekitegeeza okulonda kukole ki kutegekebwe. Balingamba nti ng'oggyeko okugamba nti tulina okutegeka okulonda kw'abassentebe mu bwangu ennyo gavumenti erowooze ku kyokwongeza abantu bano ssente. Kubanga ekyamazima omuwaatwa gw'amaanyi ogulekeddwawo abantu bano okukola emirimu gyonna gye bakola ki gye baagala. Tulabyeko abasajja abajja ne basengula ebyalo nga bwe basengula babaddeko emyaka n'emyaka. Bano bazze buzi balina ebyapa ebyenjawulo, ono alina ekyapa, ono alina ekyapa, naye nga ogenda okudda emabega wantu weewamu ogenda okudda emabega nga bassentebe baabiyinamu emikono. Naye kati ate ng'oggyeko ne bassentebe ate kati bana of course tulina abakwasaganya ebintu by'ettaka balands. Kati abantu abo tebaba bakola mulimu kito kubanga toyinza kuŋŋaana Nakawooya oyina ekyapa kaleesula nina ekyapa kati naye okugenda eri mu landisi wadde nakozesa bassentebe kati bano abalandisi bo tebalina bunafu. Teri bunafu we butali. Ekitongole kya lands obunafu gye buli. Obunafu obusookerwako ddala nti waliwo obunafu bw'obuli bw'enguzi. Okitegeera? Naye waliwo starting point ya buli kimu. Okitegedde? Starting point ya buli kimu wano batandikira wa ku mutendera ogusooka wano. Kati ng'ono collecting obunafu obuli mu lands. Sooka collecting wano wansi ku bassentebe. Sooka obisube nnatti onyweze. Ojjawo buli muwaatwa gwonna. Then omala ova ku mutendera gw'abassentebe olyoka ogende ku mutendera omuki omulala. Mu lands n'ebitongole ebiki ebirala ebivunaanyizibwa. Naye wano omuwaatwa nga gukyali gw'amaanyi wano ku starting point ne bonaatereza waggulu. President Museveni agezezaako nnyo okulwanyisa enguzi era ayogera nnyo nga bw'ayagala ennyo okulwanyisa enguzi. Tosobola kulwanyisa nguzi ku bantu abayala. Kitwale nti bassentebe baffe bayala nnyo. So webanguze etandikira mu bo. Kitegeeza nti President Museveni ne gavumenti ye balina olwanyisa enguzi nga batunulira abantu emiwaatwa giriwa. Emiwaatwa mingi egireeta enguzi mingi nnyo naye
leero engeri gye twogera ku basente ba LC1 baziwe waatwa guno omutwalo ogumu mutono nnyo omuntu ogufuna omwezi kijjamu kakatako okunoonya engeri gyafunamu ssente gyasavaivingamu okitegeera so gavumenti ekirowoozeeko tweyanzenge munzikirize Hon.Nakawooya musiibulire wano tugenda agenda kutunyonyolamu ku ngeri ya ebintu bingi ebizibu beerawo naddala ababaka ba parliament NUP side NRM side MK project wali omukwano gwange Kazibe Bashiri yali president wange Muja waliwo ate musajja bamuyita namulabyeko mukaaku nalabye akantu akatambula omwana abaana ba Nupu bamusiseeko ki enkofiira anyway alina n'ebiwandiiko byawandiise webali nnyo webalire ddala Nakawooya kamukomye wano sabo sibula abatulaba balungi mwebale kutwala kadde okutulaba n'okutuwuliriza ate mwebale kukola bwe mugi osinzira okuba nti olina kyokola nze nyongera kubakubiriza kwongera kukola nyweza akalimuko eyo ofiisi yo yejobu yo president waffe yayimba oluyimba president Kyagulanyi nti akalimu kakole ki kanyweze eyo ofiisi yo oli ne bwakujerega mugambe gwe tumanyi nakyoyogerako wano ye ofiisi oba oyoza mmotoka oba okuba ngatto ddagala eyo ofiisi yo gibeeremu proudly okole bulungi okole in a smart way kubanga awujje ekyokulya nyini ekintu kyoyogedde manyi zino online TV nti niwaba muntu wa ddagala alina smartphone era kati waali asobola okuteekawo ka data n'atulaba so webale nnyo webalire ddala tweyanzaho nalebo akume atakumi nampeera munzikize nange mbakomye wana abantu bange mwenna mbaagala nnyo gye musiza okubanga gye muli nga mutulaba bannange mbatumiddeko mwenna Leila webale kundaba webale nnyo webalire ddala abali Saudi Arabia mwenna bambi tubaagala nnyo Magi webale kutulaba Hussein Dubai Haji Kamada South Africa webale nnyo webalire ddala Shafiq oli Bangod waliwo ekitundu kyolimu kiri Cape Town naawe webale kutulaba namwenna sijja kuba menya bamalayo abali Canada tubaagala nnyo omusawo Tinta akume atakumira mpeera bavubuka kukola kisinga obukulu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwa ekatwe okumpi ne dayali bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai, menyeki ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779 28 15 78 fe banno aba sonezi kapeti walodi fe tuliko.